Miranga na biwoobe abantu 20 be bakakasibwa okulabika nga bafiiridde mu Kabenje akagudde ku luguudo lwe Fort Portal. Nkubuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala okuva n'otugoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi wawe ez'omuggundu. Subscribe nga sharing nga commenting nga agenda ku www.kampalamediatv.com like nga ate ogoberera enteekateeka zaffe twongere okukolera okufefeta. Amawulire agaliwo kati we tujjidde ku mpewo bassebo ne bannyabo nsobola okutegeezaako tegawooma yadde n'akamu n'akatono, era nga Miranga gye gigenda mu maaso okulabika nga giwulirwako weyogera wali mu kitundu eky'Essebitole, akabuga kilomita 2 okulinaana oluguudo lwe Fort Portal. Bassebo ne bannyabo olw'Akabenje akagenze mu maaso okulabika nga kagwawo, rather ekyalo bakiyita Sebitoli. Baasi ya kampuni emanyiddwa nga Air Link, bassebo ne bannyabo nsobola okutegeezaako evuddeyo maaso okulabika nga egwa Kabenje akamaanyi negenda maaso okulabika nga yeefuula, era nga wetujjidde ku mpewo emirambo 20 gy'ejja kakakasibwa bassebo ne bannyabo okulabika nga gyo gimaze okulabika nga gigwa wali. Ehohoho, baana ba mama, baana ba taata, ngambye bino bikaabya, bino biyungula ezziga. Akabenje kagenze maaso okulabika nga kagwawo wetwogera essaawa 4:30 10:30 am olunaku olwa Wednesday luno ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi guno omujja gwe twakatandika ogwokutaano, ng'era Baasi eri ku namba UBA 003S yagenze maaso okulabika nga yeerindiggula, wabula omuwendo gw'abaana abaakafa si gwe gwenkomeredde, kubanga nsobola okutegeeza bangi abali mu biwoobe nga bakutuseeko amagulu, bakutuseeko emikono, omusaayi gubavaamu mungi. Neje buli kati ekituufu tekinnaba kulabika nga kitegeerwa ekiviiriddeko Baasi eno okwerindiggula ku ttaka, wabula wetwogera ku bubenje wano munda mu ggwanga erya Uganda, buli lunaku olukya wetwogera ku statistics, obubenje bugenda maaso okulabika nga butugira ddala abantu bangi. N'olwekyo ate olaba abavuzi b'emmotoka zino naddala ezivuga abantu oba z'osobola okuyita ezisaabaza abantu oba emmotoka ennene, osobola ddala okwewuunya kubanga speed kwe bavuga newankubadde nga bangi abafa, naye ate bakyayongerera ddala okulabika nga bavugisa endiima. Bino bikaabya, ngambye bino bikaabya. Kakati of course tukyali ku ground okwongera okukolera okufefeta kwonna obuli awo kweweetaaga okumanya. Kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting, ffe twongera okukolera okufefeta yonna gy'osinzidde. Mwana wa mama, mwana wa taata, yenze Ssemaganda Moses Hope lwa Kampala Media TV.